Dan Luomwa Bossa Dan Luomwa Bossa atiddwa kigamba nti abatwadde ku pikipiki bamasasi agamutidde w'emmoloka egyolaba ye abadde atambulira naye kigamba nabadde ku pikipiki abatuuze bafuŋŋanye kankana abakubye omwafiiriddewo omwatwaliddwa ng'aliko kikuba mukono okusinziira ku ebyogeddwa wetuukidde mu kifo kino. So embeera ekyali wano yabunkenke ddala nga bulabaawo embwa ezikonga olusuzi atuuse dda poliisi yeetalanga bulijjo okunoonyereza ddala kiki ekiviiddeko ate abaseddekesi bano abazze ne bakuba amasasi mukulu w'ekika ky'endiga mu kiseera kino nga mungu yamujjuludde dda emmoloka nga bw'ogiraba eri awo epaakinze era eguddwa enzigi sikinyamanyika ani aguzigudde oluggi naye ye omukulu w'ekika mufu kati omugenzi Daniel Luomwa Bossa. Abantu abo bolaba bonna bali wano bakuŋŋaanye olwa enjega eno eguddewo ate era nga tikinategerekeka baani abasse ate era kinategerekeka bavuddewa era kivudde ku ki. So twakatuuka mu kifo kino tujja kwongera okutuusa akamule gonna nga bwe gatambula naye nga kikakasiddwa nti omukulu w'ekika ky'endiga atiddwa akubiddwa masasi n'afiira emmotoka ye yeeyo nga bw'ogiraba yeeyo AH 637X. Kale munnamawulire ono Jackie Nantale wa BBS Telefine omu ku babadde n'omugenzi kati Dan Luomwa Bossa sabatuwulire babadde ku mukolo ki asembyeyo kumulaba ku ssaawa mmeka. Jackie sooka otegeeza abantu omugenzi. Kyanaku nti omugenzi Jjajja Luomwa Daniel Bossa atugudde ku maaso era kinkubye enkiko y'amaanyi kubanga omugenzi twakedde genda katosi mu kyaggwe ng'enteekateeka ye gy'abadde alina ey'ekika ey'omwaka guno okutandika okulambula abaami b'amasiga okulaba nga bagakulaakulanya era n'asaba wagende ku w'essiga lya Ssekkoba omwami Stephen Sserunkuuma. Ekyenjawulo eky'olunaku olwaleero omutaka abadde musanyufu nnyo era ng'omu ku bubaka bwawadde bw'abadde ku mukolo ogwo ebigambo byasoose okwogerako kwe kubadde okubeera nti mwenywereze nnyo ku ddiini. Ekyokubiri ayogedde ku byokwerinda ne tugamba nti Luomwa ebyokwerinda leero ng'abinyikizza nnyo kiki kale tabiruddeeko nnyo naye ekyewuunyisa nti abadde tatera kwogerera budde buwanvu bw'agenda ku mukolo ebbanga nali enkoledde naye ng'ekimu nnyo bw'aba ayogeredde eddakiika bwe zisukka 3 zikoma ku ddakiika 4 naye olwaleero atutte akaseera akawerako ng'ayogera ekinneewuunyisizza ne bwe yabadde ayogera bw'amaliriza tubadde tumaliriza ate nadde nagaka nsimba omuti guno n'addamu okusimba. Ekyenjawulo ekibaddewo ku mikolo emirala nti abadde tatera kunyonnyonyi bw'agenda mu bantu amaliza ng'akwata ekkubo naye olwaleero bayise mujje bannange mulabe mujje mwekubye ne Luomwa ebifaananyi mujje mumukwateko mu ngalo tekibanga obukyanga mbadde ntandika okukola naye era abatuuze wakati mu ssanyu ery'ekitabo nange kimpaliriza okujjayo nfa ky'okukwata kamera nfunye essimu yange nenkwata akavidiyo akasembeyo nga ndaba Luomwa mu ssanyu nnyo ekitabangawo wakati mu kusiibula abantu. Kyesategedde nti olubadde olugendo olusembayo era oluvannyuma asimbudde emmotoka ne tuvaayo ne tumuvaako emabega bw'atuuse n'anywa amafuta nga tukyali mu katosi omwo n'atugenda tugende ne tugenda kuba tubadde ffe tutudde mu mmotoka ya Katikkiro ate ye nga atuvaako emabega abadde yeevuga azzeemu n'atusanga enamugongo ne tumuddamu ne tubeera nti tumuvaako emabega twawukanidde entinda ku luguudo lwa baluyita bypass kukidde entinda ffe ne tumuyitako olw'okuba nti tubadde tugenda kukola kyannaku nti mbadde naakatuuka mu newsroom okulaba nga njako ebifaananyi essimu esoose okunkubibwa kwe kuŋŋamba nga ntudde ngirinze esitole ya Luomwa kwe kuŋŋamba nti ne kubako Jjajja akubya nti Nantale Jjajja bamukubye amasasi kinkubye wala nnyo ne gye buli eno era kimpaliza okudduka okutuuka okukakasa nti kituufu bwe mbadde naye yo yagenze.